Coming up on AC Media. Olunaku olwaleero mbaletedde omukyala avuga boda. Olwo ng'agivugira mu kibuga okutambuza abantu ab'enjawulo. Tosobola kikkiriza nti mukyala. Tageti yange yali yakukola n'ensasula amabanja genina neemala nenkola te nenkuŋŋanya kapito. Oba oyogedde oba osese ebyo ebibyo ojja kusigala ng'oseka naye nze nga ndikufuna kasente kange maliriza ebyange. Tageti yange yakukola nfuna ekyenfuna nsasule kapiki kange nkamaleyo ejja kusigala nga yange. Teganaggwaayo gakyaliyo sente zaali nnyingi. Coming up on AC Media, we inspire. Naggwano kulaba nti bakola buli mulimu basobole okuba nga bafuna ekyokulya, bafunire abantu baabwe ekyokulya, famire zaabwe babeerewo mu bulamu obwa bulijjo. Olunaku olwaleero mbaleetedde omukyala avuga boda. Olwo ng'agivugira mu kibuga okutambuza abantu ab'enjawulo. Tosobola kikkiriza nti mukyala naye kyonna kye kiri. Story eno gisange ku YouTube channel yaffe with AC Media Uganda. Kyoyiga gwe wena tanaba kusubscribe, please subscribe to this, commenting and sharing. Ate onyigene kade osobola okubanga ofuna. So amanya n'eddoboozi Nabulime Esther wano ku AC Media Uganda. Babuzaako gwe nawe osiza okubanga otulaba. Thank you so much for loving us, watching us, subscribing, commenting. Byonna mwebale nnyo mwebalire ddala. Gwe wenna wonna w'osinziira. Leero tusinzidde wano Kawempe ku 5. Mwabeere Kawempe nza mukitegeera bulungi. Tuzze tuli mu Women's League. Tugenda kukwata ku nsonga y'abakyala, bakyala actually. Women's League tubeera ku nsonga ya mukyala. Whereby twogera ebintu bingi ebikwata ku mukyala. Ne tuyiga, ne tusoma, ne tuyiga, ne tumanya bwe bakola ssente, engeri gye babeezaawo obulamu bwabwe ku bintu bingi eby'enjawulo. Era olunaku olwaleero tukikyusizaamuko. Ndeese omukyala wano. Omukyala ono akola omulimu abasinga gwe muyinza ogamba nze sisobola gukola naye ng'ate ye agukola. Ate ekyewuunyisa ng'alina ebirungi byafunyeemu. So tutuule wansi tusobole okuwulira emboozi ye bulungi nnyo. Maama tusense okulaba. Kale nnyabo. Tubafuna mu kamera abantu bano twagala basome bulungi. Amannya go. Nze mukyala Asiimwe Magnifique. Sula Kajjansi. Nevugira boda. Bavugira boda. Ennyabo. Boda eno yennyini. Boda eno abasinga bagamba nti y'abasajja. Naye nze gye nvuga. Yensonga lwaki oyambadde bw'oti? Yes. Kubanga bw'otayambala bulungi empewo osobola okuyitamu n'ekuleetera obuzibu. Naye bw'oba weesabise bulungi obeera kiriya. Okay, tusobole. So maama, omulimu guno ogumazeemu bbanga ogwa boda? Ogwa boda mu kusooka nagivugira myaka 2 n'emyezi nga gityo, naye by then nali sivuga bantu. Supplyinga candles, by then nali nkola candles nga bwe supplyinga. Wasooka n'ogivuga? Nga gye nkozesa okusupplyinga. Ne banziba. Bwe banziba munange ebyokutuula nga sijja bisobola n'okusabiriza buli kamu n'okusabiriza kw'osaba naye ebimukeeta. Nsalawo wajja omukyala ng'azze okuyamba abakyala ng'avudde Spain. Bwe namutuukako n'anfunira pameti, n'anfunira n'ekyambalo kya safe boda, n'anzigirawo n'epiki y'oni, n'ansasulirako sente zaasooka, n'angamba it's okay, ojja kusasula ezisigaddeyo. Naye mpola mpola nasanyuka nnyo kubanga nali ntudde nga sirina kyenkola. Abasinga balowooza guno omulimu gw'abasajja naye n'abakyala tugusobola. Teri mulimu gw'abakyala gwe batasobola. Yes, banziba kapito yena n'agenda n'aggwaawo completely. Saasigaza wale na 10 n'esigala mu kukaaba bukaabi. Naye wasigaza bodayo? Boda yali sirina. Yo gye wavuganga yali yaani? Yali ya muganda wange. Nga gye nkozesa okusupplyinga. Kirabye bakubye. Toyina kapito? Sirina wadde n'ekikumi. Mukyala yava Spain nga yagala abakyala bakuyamba. Mukyala yava Spain? Yes.
bw'oba tomanyi kuvuga boda nga yakuyigiriza yasinziira ku kyobba wa boda nabantu yalaba nga abakyala babonaabona abakyala basinga nabwabeera mu bufumbo abatali settled nga beera mu kukaabakaaba ng'omukyala asabiriza okuva ku kibiriiti mpaka ku kapanta k'omunda ng'akasabiriza busabiriza ate ne gw'osaba naye takubalamu magezi nga kunyooma bunyoomi ya kati omukyala yasinziira ku ekyo ye nga yagala kuyamba bakyala babonaabona bwe batyo batasobola yali mu Spain yali mu Spain ati nga alina ekibiina kye bayita muherezi ate eyo muherezi nga yakuyamba bakyala esangibwa waliwo alina ebitundu bingi byakoleramu ejinja n'embaalooba then newa ne Kampala asinziira ku safe border kinga yagala omukyala ayingira ayitire mu safe border in each case nga kikwanguyira okufuna bakastomers ofuna bakasoma ba app ate bw'obeera mu safe border obeera safe sigamba nti otute bakasitoma abayaaye abasinga batya bagamba nti tutemubira era agenda kuntugira mu kubo naye bwo yatugirayo zaalooni yakolagana n'abantu nga bana batunda pikipiki fe yatuleeta wano Kawempe kuba no bayivulaagi yes kati nga bateesa ye nga ye ne bakuwa n'asusulako sente zino ezisooka zatagenda okubanja nze nga nze yantera miliyoni zaali 2 emitwalo 10 yes ya looni nangamba ezisigayo ojja kwefaako ayina akawunti gye tuterako yabano tutekako sente z'abano naye ekyo tekikoleka ayinza okuga nti oyinza okusula emyezi 18 ngeri gy'oli omukyala ofuna mpola mpola oba 16 kisinziira kubanga ayogera ne bano naye si kyangu okufuna sente ezo ezisooka okufuna bakwepiki kuteekayo bakwepiki si kyangu oba obulwaza kulya ng'onoofuna zotwalayo bakuwe looni nga si kyangu bakuwa mpya ya kiveera onogenda n'opambana nayo yes nozaayo buli mwezi mpola mpola ya kubanga kati nze nakagivugira guno mwezi gwa 5 waya looni kubanga natandika mu January December ya asatu mu 12 buli mwezi sigazayo emyezi 12 kubanga nze nakwata myezi 16 kati tulabye ezimu ku nsonga ezakuletera okubanga ate ogenda mu piki kyekisobola okutegeerako nti bakuba banziba balina kandoso bakuba nobanga osigadde ku ziro nga sina wadde 10 ate byokusulawo n'okabakaba nga n'omwana asobola okujja n'akusaba akagaata k'ebibiri nga tosobola kafuna ndi mufumbo ng'omwami akusaba bulabi omwami n'emyezi 2 jjukira sente ezo zaali nnyingi ezange eza kapito wa kando kati ate ng'osigadde kusasula mabanja ati ye ng'afuba nnyo okulaba nga asasula mabanja gali nze nga sinafuna kyakola mpola naye sente zaali nnyingi nga ziri about 60 millions nga si kyangwi aye mukama yambeererawo n'ebibiina ebirala ebibiina by'abakyala ng'ekibiina kya black waliwo powesa tebyankayukira nnyo kubanga bali bamanyi ndi mukyala mukozi ate ndi mukyala musasuzi babeera patient gyendi naddala nga black teyafuka bank naye yayimirirawo ku lwange kubanga tuba tumaze naye ebbanga ddene nga bamanyi enkola yange ndi mukyala mupambanyi mukozi nga eyo yajja nga accident so ne baba kuyambako osasula ebbanja mwomi n'asasula ebbanja right osasula mpola kubanga naye sina kyankola kati bwe nafuna chance ene yabonde ne ngamba ha mukama weebale nalaba nga ekyamagero
nze nga njimanya abalala bali mu kuyiga buyizi nze ntandika nze mmanyi nga njewulira nali yes na asatya bange enguudo nali nzimanyidde buli wamu nsapulaayinga eno yona sirina bwe simanyi ezito of course naye bw'oteekamu omuliro just okozesa giya yokka just balance ate gwoli fiti nnyo okarakatira ddala siyugayuga no noyugayuga naye stamina njirina iye kikumu ntono ne weziba kiro 5 nsobola ozisibako nezifuga nezitwala gye zigenda ya nange ensi eno gyatuka okwewaayo ya wangi ku luguudo abasirikale tebatutawaanya naddala bw'asanga ng'oli mukyala sometimes akuyimiriza nga amanyi oli musajja naye bw'asanga oli mukyala gamba o banange oyo genda ofumbira abaana naye nga omwezi ogusooka ng'ovuga abantu wawulira ng'otya saawulira nze okwetya nedda totya abantu kugamba nti no omukazi oyo avuga piki ebyo saabifaako tageti yange yali yakukola nensasula amabanja genina nemala nenkola te nenkuŋŋanya kapito oba oyogedde oba osese ebyo ebibibyo ojja kusigala ng'oseka naye nze nga ndikufuna kasente kange maliriza ebyange ya tageti yange yakukola nfune ekyenfuna nsasule kapiki kange nkamaleyo ejja kusigala nga yange teganaggwayo gakyaliyo sente zaali nyingi ya yes naye at least kisinga emu esinga 0 kisinga okubeerayo nga tolina wadde n'essuubi eryokugamba nti naafunayo omutwalo wakirigu n'asasula wano omuntu bw'abala ng'osasulako mpolampola gamba ti ono nno wakiriko naye bw'otuulawo ng'ekitereke nga talina nasuubiri gamba ti guno omwezi naafunayo wadde omutwalo kiba kibi naye bwe mba afunye wano nembalansinga piki nensasula piki yo tebammanja awo mbakiriya nnyo embekinga sure nti wakiri bali mpa mpolampola naye piki kubanga era yegenda okukola esente zenasasula bali piki eno kuva watandika okivuga obulamu bwaterera mu kitundu at least osasula amabanja yes osobola n'okusasulako bakama abo yes biki ebirala piki eno byogamba byekolera wangi piki eno kulabye osasula amabanja yes agaali kuba n'osasula nako wali ki ekirala biki ebirala byosasanyako sente ezitojjamu kati waliyo school fees w'abaana sometimes abaana baba bangi bw'ate omwami yukira naye akyaguluba n'amabanja yayina agagenda tinalageteko n'agange kati sometimes school fees ez'abaana otwala n'owaayo bwe bityo mu bulamu ebyokulya oluusi omwami bw'aba akolekedde omutwalo naawe yiya ng'omukyala n'oteekawo nemutalya bubi kulyako akamere akategerekeka even tho kale oyinza okulya nga singa bino ebya high class naye wakiri ng'oliddeko obulungi yes omwana bw'alwala suubi nina nti baasi awo nja kuba bulungi nnyo ndaba ovuga sefuboda ndaba olina sefuboda byanjawulo ate abamu tebali mu sefuboda olebe tutambula enagana sefuboda olwaki wasalawo okuvuga bodayo sefuboda notavuga biri byabalala sometimes sefuboda bw'ovuga ovugira mu sefuboda obeera safe bwakenyini obeera safe kasitoma abeera safe kubanga kasitoma gwe bakuweereza likodi zonna zonna ziba ziri wali mu ofiisi baba baziraba ne tayimu gy'omutwaliddeko gy'omujja ne gy'omutwala likodi zibeera wali in case nga w'obulira awo bano balondoola oli ate naawe kasitoma bw'oba oli mu safe boda obeera safe ti lwaki omuntu akutute akuweese abeera amanyikiddwa ne bw'okwata eno namba ya element yokka n'ogiteeka ku mutimbagano bakulabirawo sometimes ababoda abasinga kati bayingiramu olw'engalogalo
obubbi oluusi atwala kasitoma bayeviridde mu banka batuuka eri n'amwefuulira ekyali ku safe boda. Safe boda obeera safe nti lwaki enamba yokka yenyini ne wagiteeka mu kundi bakulondoola mpaka bakuzaala ne wajajjaawo ne waani bakulondoola tewosobola kwekweka. Kasitoma obeera safe n'omuvuzi nga nze mbeera safe. Tegamba nti ntutte omuntu bagenda kuntugira wali eri no. Ebyokuvuga ebitaala nga bitadde bwe musigala nga muvu. No, ffe tetuyisa bitaala. Olina kubanga bw'oyisa ebitaala obeera mu ddenja. Ate bw'obeera mu ddenja tewala asobola nakuyamba. Olina ogumiikiriza bwe babatta genda. Bate nabatta gumiikiriza. Obigimiikiriza kye kikulu. Wanga oyinza okupapapapa n'opapapapa oli kuwaasiwaasi ate n'otatuuka gy'olaga. Naye bw'ogumiikiriza otuuka oli seefu n'otuuka bulungi ne weebaza Mukama. Kati biki ebibi ebiri mu boda? Ebiki? Ebibi. Nga bino binkalubiriza wadde boda eno njagala. Wadde omulimu guno ogwagala. Era wadde omulimu guno ogumupa akasente. Ne mulimu ebizibu. Actually, there is business atali mu bizibu. Byo tebibula. Byo tebibula. Sometimes abavuzi abamu walimu abeerimbika mu boda naye nga si ba boda. Baliwo okwonoona omulimu gwa boda. Abamu osanga bali shabe, abalala bavuga nga bwe baagala, abalala bavuga nga bali mu lugye ewaabwe n'ogamba kiki kino. Kale gw'obeera ku luguudo gw'omanyi nti gw'omanyi naye bali tebamanyi gw'omanyi kola ebyo ebiriyo biraga nti gw'omanyi. Tofuna buzibu n'okuvugana abasajja bano ababoda. Olw'ensonga nti abasajja baba bajoga gwali mu mmotoka ng'oli mukyala. Ng'oluvuga mmotoka. Obuzibu bwe tusanga abasinga bwa takisi. Owa takisi gwe boda takubala mu magezi. Owa takisi bano abatakisi. Owa takisi asobola kukuba takisi ng'agoba nusu 10. Kyokka kulaba jasi naye olulaba kasitoma wa nusu 10. Akyukira nga awaterawo n'akuba muwala. Jasi nusu 10 lwekusa. Kwegamba tebatulaba ng'abagezi oba batulaba ng'obunyenyenkulu obuli ku luguudo simanyi. Naye badde beeberera mu ffenna tunoonya emmere ya leero. Ne batulaba ng'abantu. Naye bano waliwo sometimes bw'osanga bano ab'emmotoka ez'obuyonjo. Yes, bayimira n'okuyimira gwe n'oyitawo. Yes. Naye abatakisi anange tulina okwebereramu era nze bwe ndaba takisi nange tambulira wala. Naye ababoda abasinga wali abalina olugezigezi naddala ng'osanga owa boda akadiide mu boda n'envi zaamera zikoma eri oyo abeera n'ekisungu kye. Kati bw'aba ayogedde bingi nawe olaba emyaka gy'aliko topapa toyagala naye just sirika busirisi omuleka agende kubanga waliwo stage z'otuukako ez'ababodas kubanga ffe ng'aba app akusuula buli wamu. Kati bw'oyimirirayo abasinga bagamba mukyala jangu mukyala stage yino naye oyinza okusanga wona mukadde n'envi zaamera takyalinamu wadde akaviri ka black nagamba yewe ekipiki kyogende. Kati naye bali banengende bamukyula nagamba waaye omukyala muleke. Kati Kunkuluma Road. Yes. Okay. Media Uganda, whereby yes. Omukyala ono atudde waka bagamba nti balina amagezi ki actually buli mukyala yenna bw'oyinza okuba nga olina ogamba mukyala ono muwa amagezi wegatire bambi abakyala omulembe ogwa leero ssente z'omu tezikyamala. Baawo ne waba alina bizinesi yenkana ki naye ssente bw'aba azireeta yekka. Jjukira ozaala waliwo abazaala buli mwaka kyo kyafuka nga tteeka buli mwaka alina okuzaala kati omukyala ne bw'omugamba nti munange genda ku family planning kanze family planning nkola bubi kati weebuuze mu myaka nga 10 maaso ojja kuba olina abaana 10 oba akadazini mulimu abazaala abalongo kati nze nga basisters bange bonna bazaala peya kati mu myaka nga 10 nga weesanga olina obwana nga 20 buli waka
naye nga sente z'omuno wabayingiza kakadde buli mwezi tibase zibamala bwenga omukyala olina okuyenga omukyala tonyoma mulimu wakiri obaza bubaza omwami agenzi waliwo abaami oba ngambe nti oba simanyi oba balowooleza kumpi nga taga nze sakala mukyala nga agenda akole kali imagine naye you never know enkya bukyalwabwo buyinza okukya nga tokyaliwo obanga bizinesi sanyeewo naye omukyalo oli wamugaana okukola talina nawaatandikira obwana waka alina 10 ago agenda atandikirawa naye mukyalo oli waka weebereremu eno ensi weetuuse yakwebereramu tokiriza kutuula waka wakiri yiyawo wooli banayibaazo oyinza okukola wakaddaala nga kasobola okuyingirizaawo oyinza ogamba ti kangende empoota naye ebyokupoota samutaimuzi oba tobisobola ng'onaddala ng'olina obwana bungi ate ng'obuzaala kumukumu naye bw'oba olinako omudaala awo oyinayo awo obugoyegoye bw'otundira awaka ne bakumanya oyinza n'okusiika paani oba n'okola liquid soap kapito waayo si mungi oba noyoza engoye ogenda okeera saawa 12 kikomera ku kikomera muyinayo engoye z'okooza oyinza okuziba ng'okoze sente zo n'osinga oli yatudde naye ne weetuulako oba n'oyingira boda si nzibu naawe osobola okujja naawe ne bakuyigiriza oba tomanyi kuvuga bakuyigiriza ne bakuwa piki n'ogipambana ku stage tuliwo abakyala bawera nga 10 tuweze tugenda tuwera yes ne ku stage tubeerawo seriously abakikwata ng'omulimu sibulize bwerere teweetuulako abasinga na kunyooma sometimes mukama wawe akuwadde lwakuba nze sikeera ze sikeera naye ngeyakedde oyinza ng'omukyala ayinza okugamba nti munaye mala kubewa breakfast ndyoka nzijja kati ng'omukyala tosobola kufubutuka waka just n'ogenda bwotyo ng'atalinawe olina okusooka n'okebera waka kiri kitya abaana banafuna ka breakfast waliyo ka lunch n'olyoko simula waka n'ogenda bw'ogenda mu luguudo obutuufu nkulayirira tosobola obulayo emitwalo 3 ng'ogenze mu luguudo tegisobola okubula at least kale tugambe maximum 2 kubanga oli mukyalo ovuga mpolampola weegendereza tewali bya nedda ogenda tosobola waliwo ekintu ekisinga okunyiiza nekinyiiza ng'omwana nagamba mama ngulirayo akagaati wadde n'ak'ebibiri ne kakubula olinda kusaba mwana omwana yansabye n'akagaati kani imagine mwami ekibiri kyaweddewo imagine naye bw'obanga omukyala olina okweberera munogamba hana yenze ate n'ekirala omukyala bw'oba n'akasenteko tebakujooga omwami takujooga ne famire tekujooga sometimes waliyo family members abajooga abakamwana naye bw'oba olina akasenteko buli omu agamba gwoba wakatebe emugenda mukyalo gwoyogera naye bw'oba tolina kyoyina banaye bagamba mpozi omuku omwavu yayasa enku ku lumbe kati gw'omukyala gwogenda mu kiyungu gwokola kino naye oli nannyini ssente yetuliddewo l'obugula awanise baweweeta muweweete tulina okweberera munaye ne tufuna akasente akafe ngafe abakyala ne tuva mu kusabiriza n'okusabiriza n'ogwosabiriza akoowa buli lunaku buli mwaka olugoye otosobola nakwegulirayo akagoye olinda sente za mwami nabo bakoowa munaye nabo bakoowa sente z'abaami muziveeko n'omwami bw'alaba ng'olina ezizzo takujooga bakyala twebereremu mwana twebereremu all social media platforms, Facebook, WhatsApp, Instagram, tunapelayo nayenga tuende n'omukyala wano ng'ajja omukuga boda nono olina kyoyinza gwali eyo tusinkane mu maaso awo baagala nnyo mbagalira ddala